Mama Abudu tagenze kumpereza video. Nze isima nziri muntu ngenzo kona ku video. My goodness. Abakazi bomu West Bulimba. How can you marry an MP and go on jajamia his business like that? Naye abantu mwekoze bintu omulembe guno. Mukama Katonda. Twafuukira ddala nsolo abantu tebakyalina nsonyi nadda mu vidiyo naazinaazina yenna omukazi neyeeta amanyamanyama ku kamera obanga yetagalaba gonna amanyamanyama agenze naye kyennatidde nga tolina kiveera muveeko nze isima atya okuwuga omanyi ntira ddala okuwuga sikumanyi nze atya okuwuga omukazi wa MP wekasese Mungu yamanyi kye yamuteekamu abaana b'omu West n'omumanya omukazi yabadde afukumuka alinga omugga nze kati isima essuuka zange zaava bweru bazireeta bweru siriki simanyi ziweweero ogenda ozitiriiseeko bw'otyo. I cannot allow. No. Actually, I can't allow that. Eyo si byange. Ebyo si naye bannange. Waliwo abakazi ng'asaana loogi ayinza okukulekera obuliri nga teweetegeka. Kati ze isima wessuuka zange nzikole ntya. Omwana yatokomese wansi awo. Abasajja kyoba abakyafiirawo nnyo ku bakazi b'omu West. Abakazi Abaganda bamu Central wano. Mwekaaluusa nnyo amazzi ne gabaggwamu ne mwereegalega ku basajja bakyabalekawo nnyo bagende Kasese akwate ekyana nga buli lweggula awuga buwuza ati owuga buwuzi ye bannaye ekigwe ku lwasi omuwusi wa watermelon ne kampani kati kikusange ng'olimu olugulu needi olabe bwogenda oyiigire gyowantu gyotala guli mwala nabadde ndowooza enkuba etonya timu Lwasa mugamba ki omwana wuuyo nabagamba projekiti za Lwasa ezitega tebasaagala byeyingizaamu ebintu waliwo agenda ya Lwasa agimuvugira ekikazi kimu kati alinga promoting oba bukazi oba bwenzi oba biti ate bikazi ne byejjayo byonna waliwo kino kiyejju kiine naye Lwasa ojja kuva ku bukazi kukutuuleko ozirike buzirisi kuba bambi gwe weesimba mu ngoma nnene omukazi ebbere limu kyokka ate liri mu kaleega naye nga liri wano kati ageza ajjeko akaleega liryoke likuyiike mu feesi ate waliwo ne lino eddala kyokka wano mu kiwata ayimiridde olugoye lumulaga anyumye naye nga muli munda olaba nga olubuto alusibye gateeti atuuke ekaate pwa awo nawo wayiike omuntu akuyiikire buyiikizi Lwasa omwana wuyo Lwasa mayinja omukazi agenda omukono waliwo abakazi abali ebogulowuni abakazi nga mukiga wallahi nga yakula entumbwe waliwo omukazi ayinza okukutuulako n'ozirika nze isima kasaizi kange nkegendereza kasitanda bange ebbere nga manya no he has a mission to kill Ichuli small sirenda ye Ichuli tulina okuba tujja mu bathtub nze sinaabanzekka ebisibikola koni yabiŋŋaana Ichuli oyina okuba osobola okuba mu bathtub ne Ichuli wooti kasita kigaana weesonyiwe Ichuli naye Lwasa omusajja oyo Lwasa oba anoonya just musika oba anoonya kimujja mu nsi Allahu yaalamu Mungu yamanyi kubanga ebintu bya Lwasa woobigenderera waliwo pulaani simanya mukyayi simanya aganya omwanjula kakati waliwo omupya sibannaye njagala muwasa who is putting all these diversions taganya country kutereera kuba yategeera TikTok yakola kinene okuteeka revolution wansi nze mbabuulira tewali chatta revolution ya Bobi Wine nga TikTok kakati bw'obeera n'emboozi za Lwasa you cannot contest mu politics kubanga buliwo sawa zino nengeza twogere politics atwaga isima nawe ddeyo ku bya Lwasa this is how bakaliculators batudde wansi ne bagayi
Lwasa tambula. Lwasa yatambula. Mujja mulaba buli TV interview. Tewali muntu amunenya mukulu, tewali banaddiini babyogerako, tewali bafamile ye. Kiringa ekiri orchestrated. Nti tulina otambuza agenda eno. Ani ali emabega wa agenda eno? Ng'omumanyi muteekaawo. Ogambe Ichuli omusajja ono alimu olwa agent. Jjukira yali mulwanyi. Abalwanyi bawummula bamanyi obbajja mu reserve ne babawa different roles. Ani ali emabega wa Lwasa ne bano abakyala abataswala tomanya gye bamuzaala tabaako baganda be ava bubi mu bba enju tebaba namanya simanyi ye enju simanyi ye Vanessa toyinza wulira nti Namubiru gundi Namika Flavia Nakasi Nora Nabine Getu owulira ekintu eki Vanessa simanyi Pamela simanyi Linda simanyi Enju. Who is this? Wanji bana abatonde babanga basooka ku muntu sente za Lwasa ani azimanyi toyinza zitegeera owulira kimu omugagga Lwasa ani ali emabega wa Lwasa wanji Balamu mbatidde mubijjawa Balamu yabirimu Namika Flavia toyinza muwulira nti Namika Flavia Nabine Getu nedda toyinza wulira ku Nakafuliita nti yazze no le Angel Vanessa simanyi gundi tebakubuulira linnya ddala akalulu tekaggwa dda wakyaliwo revolution lino si diversion bakyali banga bannuupu ani akola ebintu bino Sejjayamaani Nyanza oyo Lubongeya abaana abo tebakuganya kyebajje kulaba kyebajje mu film festival oba ogenda otegeera ebiri mu film festival nga Lwasa avuddeyo Lwasa alabika akolera Nuupu Lwasa anaabawa Nuupu Balugahale yakiri wangi Kasuku is behind newuunya eddakiika 2 nga babuloga batuuse dda simanyi Vanessa nga yakavaawo mujjukira Lwasa yali yakacyankaana n'omukazi ne wavaayo ekiwala ekyekubye sikekimbu simanyi Lwasa afunye amwekubyeko ttatu ogenda okuwa akabambi ya Lwasa ti waliwo awandiikidde Lwasa ati amwagala ani ali mu kupulantinga Lwasa ne wabula abanaddiini abamugambako baganda bewolale ku muganda wa Lwasa basenga apangisa bapangise teri yali abalabye wa yero wano wa bulaka wano besiga bali mutimu totta okitegeera Bobi Wine yanaabe mabega omwana Lwasa abakyala abanyangu mama Abudu tagenze kumpereza vidiyo nze isima nziri muntu ngenzo kona ku vidiyo my goodness abakazi b'omu West mulimba. How can you marry an MP and go on jajamia his business like that? Naye abantu mwekoze bintu omulembe guno Mukama Katonda twafuukira ddala nsolo abantu tebakyalina nsonyi nadda mu vidiyo naazinaazina yenna omukazi neyeeta amanyamanyama ku kamera obanga yetagalaba gonna amanyamanyama agenze naye kyennatidde nga toyina kiveera muveeko nze isima atya okuwuga omanyi ntira ddala okuwuga sikumanyi nze atya okuwuga omukazi wa MP weekaseese Mungu yamanyi kye yamuteekamu abaana b'omu West n'omumanya omukazi yabadde afukumuka alinga omugga nze kati isima essuuka zange zaava bweru bazireeta bweru siriki simanyi ziwe weeru ogenda ozitiriiseeko bw'otyo I cannot allow. No. Actually, I can't allow that. Eyo si byange. Ebyo si bya naye bannange.
waliwo abakazi ng'asaana loogi ayinza okukulekera obuliri nga teweetege kati zeyisima wesuuka zange nzikole ntya omwana yatokomese wansi awo abasajja kyoba abakyafiirawo nnyo ku bakazi b'omuwesite abakazi abaganda bamusentulo wano mwekaaluusa nnyo amazzi ne gabaggwamu ne mwereegaleega ku basajja bakyabalekawo nnyo bagende ekaseesi akwate ekyana nga buli lweggula awuga buwuzi ati ng'owuga buwuzi ye bannaye ekigwe ku lwasi omuwusi wa wotameroni ne kampani ayeyeye kati kikusange ng'olimu olugulu needi olabe bwogenda oyiigire gyowantu gyotala guli mwala nabadde ndowooza enkuba etonya. Oh my goodness, Africa is a beauty. Mu Africa muli ebintu nkadeyiti nze siyagala bintu binziza mmeeme ekyo siyagala bintu bya Busegu muntu mukulu ganzirawo olaba vidiyo etategeka sina nakyendabye the moment olugikonyeeko badde ndowooza sikuriini y'essimu yange efudde no abudu temubiddamu muwe pulezidenti ekitiibwa tompeereza vidiyo wezityo. I'm not that person. Ate bannange tofunyira ngalo wali mulema kati mumpeereza vidiyo wezityo nkole ki? Tofunyira ngalo wali mulema mumanyidde ninga yafuuka ekyokuzanyisa kyamu kirage ekyo kati ondaga nkole ki? Bannange tofunyira ngalo wali mulema si kirungi kati ondaga biki? Nalabye nayagadde nsanyuke neewulire obuswandi oba buze nga sibufuna tokwatanga muntu mulema n'otandika funya ngalo waali kati okumpeereza vidiyo ng'omukazi atiiriisa tatatata omusajja ali kuli alinga akuba ki kunsoomooza nagijjiddewo vidiyo simaka otuuse ninimbye oyinza ofunye engalo awali omulema kati ampeerezaamu ki nkole ntya? buli we nalabye maama nenzijukira maama ukyoli nga nali mukambwe nga nali nkuba naye nkanagatu naye nakola kimundu nga nkusabye buli ku makya kitomponya ekivumo kino abantu ne banvaako maama. Muli mutya bannayuganda? Ensi bwetyo omuntu n'alabye ddala omuntu omulema ate najja neyeesinisasinisa tompeereza vidiyo zo jajja guma ngena n'enguma naye abaana b'omulembe guno balungiwa bitya? Prince mu Canada nkubuuzizzaako nnyo wakubye akayimba kaakabi nnyo. Prince ye muvubuka ayagala kiwala kino ekiyimba ennyo kye bayita Ezekiel Kusasira ekiwala n'ekirezi naye ekiwala. Prince ng'oli mu Canada akayimbako kanyumidde nnyo. Keep up the good work and good video as well. Olina oyimbamu n'ekyo ekyana kyennyini kirina amaloboozi ga njawulo Mukama yakiwa n'ekiganda kyakyo ekirezi biri talented. So Prince ng'osinzidde wali mu Canada, music very good era wakabi nnyo. Ekiri oli mutiiti naawe ekiri kutuukako olitegera nti abantu bajooga kati ampeereza biki? Nkole ki? Nze sisobola kutiimu lwasi simanyi kuwuutawuuta mmero nedda nze isima mmeeme yange nafu nyinza osesema naye nga sikisobola. I wish I could do the lwasa simanyi kokofinga sibimanyi nali mmanyi ekintu eki Mungu nang'amu ekimala kimala ekyuli ekimala kikola ki? Kimala jangu nkuwa omulondo ekyuli omulondo gukole ki? Nga ndidde mulondo buli omu ava eri n'awanza eddagala wuuta ku lino lya ku lino omukazi najja simanyi teekawo face abalala banaatera nakuŋŋamba simanyi abalala banaatera n'omukka kige gunandeetera abaana mbonyeebonye banfuuyidde ku bulaaya ne bannangira ne bakola ki? Mbonyeebonedde mu kintu kufuna mwana. Kamiliyoni yakimanyi yekka n'ebbebe. Kamiliyoni n'ebbebe bamanyi wembonye ne baddaawo ekyuli simanyi ekyuli desi ekyuli da intaneti yo tebadde nnungi waliwo ak'okunywa bakayita
kombucha jajja kombucha akola ki nga nedde bintu omululuza nampa ow'ekigaji nampa simanyi lino lya habo nampa simanyi kino kigundi kyani bano abakozi ba habo buli ddagala lyempulidde ku nsi ndinywedde bambi nywedde abantu nga bampadde eddagala buli alina eddagala lyagezeseza ku ichuli omanyi ichuli lino lyerijja okuyamba omanyi ichuli lino lyerijja okuyamba nywedde eddagala naye mpaka we naabagamba nti nteredde temumpeereza vidiyo z'abakazi ba mu western uganda sizisobola abaana babajjeeyo waliwo abaana abavuddeyo e dubai waliwo abavuddeyo e dubai tyanye ensi ng'oli musiru ng'oli mujega ng'oli idiot nikompumpu guuni embasayiro abantu bayinza okukozesa mu nsi muno ng'oli idiot guuni embasayiro idiot tesimanyi aze tujjayo era aze tujja mukomera mwakavaayo bameka Saabazonto yakula jayanti ayita mu kkubo lyo ne gafuuka amakubo aga omulundi gumu atiwaza manyi lwaki yabikola yekka bali abalala baana ba pulezidenti owaayi omanyi omwana wa pulezidenti kyeki genocide oza mwamulabye omanyi luli baali bagamba twa sisimu twagala TV erinoni erage genocide temwamulabyeko ku TV oba ebbombo yabadde atikira yabadde simu era yafa banna waliwo gwe twakuba 10-0 10-0 twali tumuyise 10-0 bamukuba 10-0 simanyi geno yafa geno yafa oba kati atunula ata mu kamera wallahi siddanga mulaba Nuwa Mawaggali gyali akyayogera Nuwa akyayogera abawagizi alina ensi yajjulamu a lot of idiots nze nkugambye ne bwokera ku makya n'ogamba nti oli musawo wa mutima nga toyina bbaluwa neki nga toyina kintu nakimu naye nga gwogamba nti ndi musawo wa mutima wallahi bojjanjaba tebabula bajja nga tebakusabye ebbaluwa ekyo ekirungi ky'ensi. There are many idiots in the world, you can use them. Gwe kene kyoga nti oli musawo wa mutima okumala ebbanga lya myezi eki ojja laba nga bojjanjaba bazze ate bababuuze wawona agaye zinawona oluusi omanyi okuwona it is illusion. Kyobola ogenda w'omusawo ogenda oli bubi nakuwa akakerenda nodot oba tonnawona nawona nagamba how do you feel nogamba better, I'm feeling better because it's illusion. Kati owulira oli ku ddwaliro naye ne oba tonnatereera kakati gye bali abantu abakkiriza nti omusajja byabagamba bituufu oba bawulira batya bituufu babikkiriza. Allahumma salli kabira. Uganda, I'm so happy and glad that I talk to Ugandans every early in the morning. Nembagamba byenjagala ne babiwuliriza oluusi ne bibanyiiza oluusi ne bibasanyusa. Some take judgments over me, some forgive me. Abalala ne bagamba naye mumuleke ayogera buli lunaku oba nandibadde taata ntya. Which type of father would I be? Sikubanga nali njagala nze okumanya nali ku ky'abaana by S4 nayagala nnyo mutabulika alina abaana aga n'abaana ba mutabulika abato bampita jjajja abaana ba mutabulika abato bampita jjajja era newengendayo ezzana bagamba bajjajja ekyuli tebandabyeko nga ndi mwana but nandibadde taata ntya kuba nsitudde abaana nzanye n'abaana nze isimanyi zozannya n'omwana n'oti oba nandi which type of dad I will be. Wandibadde taata atalina magezi. Why not? Nafuna nnyo mu P7 ate n'ogamba sandibadde na magezi nze yafuna nnyo mu P7 kintu kufuna nnyo mu P7 okimanyi bye bibuuzo nno ebizibu. Bebe maanyi bebe yakoze eki bebe ate yakoze eki bebe ye eva maanyi
nandibadde taata ntya sawa ziri mmeka bannange kifu mukwawa taata with love kuba nze nga nina sitole z'abaana nze nyinza obeera n'abaana ne batayagala kugenda walala namu sitole teera lumuye Dr. Jose Chameleone ku ntikko weebale kusiima omuwagizi we Bebe Kulu ku ntikko weebale kusiima buli muntu teeka omuwagizi omuyimbi wo ku ntikko nze omuyimbi wange mumanyi muyimbi wange mumanyi Kamili maanyi tamala emirundi junior yaddawa kali bize mulandizi kayina omulimu katamala emirundi munnaye kayina omulimu kabeera mu field S4 wafuna mmeka oba nafuna 13 best 8 teyina level gye saayitaaze ikyuli wa S6 kyekimu university kyekimu am overqualified yes jajja ikyuli tozaala ebyabo bijja vuma president tojja zaala ebivumo bya Bobi Wine kabikulondole yes Bruno K only vocalist in Uganda yes naye atuyimbireko ku show yeah that Kamili Kwesi Bebe Kulu atawo bajjiddewa Eddie Kenzo maanyi nnyo sikimanyi nze nze amanyi ga Kenzo sigamanyi manyi Juliana Kanyomozi ikyuli 5 yekolera 0 nawe yekolera akoma wano alinga ejjooni talina bizigo abeera asiiwuuse ayina obulumi don't eyekolera ayina pain omulabirawo nti ayina pain shiba ku ntikko Amakalo Kasita, how are you doing? Nze njagala nnyo abayimbi abasazeewo kati muzaale tekyali kwekwasa mbe ekiŋŋaanyi okuzaala kubanga nnyimba Kalo Kasita naye wuuyo yamaze gegenda kuwuuma 10 February mutukakase naye mukama wammwe tajja n'ebimasaamasa twakowa masaamasa we ate nze alina kampani esiiga ate embeera nti jobless leka naawe kingisa amaanyi nnyo newuunyiza gulaviti okweteeka mu nnamba 4 n'ateeka 5 nga bonna okuva ku nnamba emu be yataddewo Eddie Kenzo n'omugamba wummulamu beeramu n'essaawo tasobola kubanga ssaawa buli wemubeera aba ayimba nnyimba mpya nze ngena n'essaawa eno tuteeka emizindaalo nakawuka ne tuyimba tuyina ennyimba saa muyimbi nti ne mu tayimu ez'eddembe aba ayimba buyimbi bakubano oluyimba olw'okuyiiya obuyiiye Kenzo Festival zigenda baza amaanyi nnyo kuba kati ye generational artist after ba Chameleone yandibadde ba radio senga radio wali senga aba Kenzo tebayogera kubanga radio yafata manyi nti Kenzo afunye na award ulunaku Kenzo yafuna award radio teyaterera he could not believe yes kiringa ila saa wata shinza kubelieving ati Kenzo doesn't believe that Kenzo can sing can sing what eze nyimba za Kenzo saa tazimanyinga nyimba yes nze nkubuulira ate si saa yekka saa abayimbi bangi nnyo batwalanga kyobala ne Morris Kira yagambye tamanyi music walidi ya Jasmine kubanga ku nnyimba Morris Kira gyayimba ennyimba alina banga amanyiza Kenneth Mugabi ennyimba Morris Kira gyayimba kyangu nnyo kituufu obutamanya ennyimba za Lydia Jasmine nnyimba ki sinanya ayina akapeesa bukanyiga akapeesa ezo si nnyimba Morris Kira zawulira Morris Kira muyimbi nnyo nti yabeeranga bamuleeta ne France eyo Europe nga si bapromota baddugavu nga bazungu ku klasi ya Morris Kira ye ba John Legend kati kizibu nnyo John Legend omubuuza music wa Kadibi sibitege Kadibi sia ulira nti ate saa muto naawe amanya Daniel ogudde eddalu obuto kyeki gweleeta omuyimbi wo yenna oba Palaso oba Kamili Kwesi gweleeta omuyimbi yenna omuteeke mu maaso ga King Sawo kakasi saa nawe muveeko omanye ennyimba saa zeyakawa shiba firi
babeerawo n'amuwa olowooza lwaki tamuvaako bayiramu osooza lwaki tava ku ssaawa spice bombi beewalana naye ng'omukwano balina gumu saa mukwano nnyo gwa spice ate mukwano nnyo gwani gwa shiba ate ye epaasi naye tamanyi music w'abayimbi abasinga just wakuba tasobola kyogera nene epaasi ayinza oba nga tamanyi music wani wa lutalo nga tamumanyi epaasi ku nnyimba gy'ayimba kyangu nnyo nga epaasi tamanyi music wa lutalo obudde abuggiwa obukwata kabisi kandagala lulungi nesibwe luli mu nnyimba epaasi zanaawulira nze epaasi yantama musanga wali akoze ennyama yena yaŋŋamba alinda alabika bulungi ate music you are looking good epaasi tokyalinga kamukene omubiri obukoze bulungi nange ngwegomba epaasi toyinza muga nti kristo panda ayimba takimanyi ne just okwewala ebivumu okwewala okuyombagana n'abantu kakuleka kubanga kaga kasita abagula music gye bali oba babigula ebintu byo babigule kubanga mulimu abatunda endiboota ez'ebivu naye nga epaasi bwe buyina quality music bubulunoke wakuba society gye tulimu eri galibo erina music support abagula vite kaleta abagula vite tobabuuliranga music wa epaasi simanyi wa bulunoke tebamwagalira ddala tiguno mwaka gwatudde tunne guno tugutuse mu Desemba osika namungonde oba otunda sikulapu topo wa mwana oli w'amaanyi osindika kigaali oba oli wa taxi buli woogendera aba otujjukira Katonda yatubeezaawo twajja tupambana tetupowa ebyo toyinza sigaza muwagizi yenna ku ground kati awokyobala nga gravity yabookya toyinza nti buluno kagende ne gitayimbe farita abantu nti bawulire vocals obadde otya naawe sia chilling with the big boys lusimbu de lusi kati mmwe temumanyi nti eno society erina abantu bangi abali illiterate wooyimba ebya vocals you have to be patient nga ba epaasi n'obeera nga music womu balya ku digital naye okukolera abantu ekivulu wano gravity akyakola nnyo kyova olaba agenda kweyita boss kubanga yayera gulawundi yonna gezaako Katonda akuveemu gravity akusooka opafominga ojja kakasa nti oli akooya abazannyi saawa amaanyi nnyo senga saha yali asobola okukkiriza ekintu eki nti let someone brand me senga saha ali wala senga yakkiriza naye gyali king sandowooza nekya king kati kyamutuula senga manager wa saha yali asobola omutransforminga into a showbiz artist senga babugawo tebayimba abo simanyi Kizi Daniel simanyire magasiya ebyo senga saha ali wala ne radio awo yali ayina okututwala kyali kirirayikire nnyo ti radio yali akwataganye ne Wizkid yali agala sayininga radio ne radio naga Wizkid musinga nja sigala nkola saawa amaanyi naye senga ye avaamu pride n'agamba let someone brand me senga yayitirira Ray agenda bwala nnyo agenda fuuka muyimbi w'amaanyi one ayina empisa ayambala bulungi si muyimbi ajja okujja olowooza agenda kuwunyirira Ray ayambala bulungi ayogera bulungi akkiririza mu western region gy'ava ekitegeeza ye mugezi bagenda muwa molo support okuva ewaabwe ajja abadominatingire e Kampala nze Ray mwagala nnyo Ray mwagala so is almost like a radio yes naye balyanirule ng'omugambo oti nti sawa omupapye kagamba isimono omuswati aŋŋamba nyo isimoze ndi muswati kingi kati bamaneja baabwe era maneja Sam Mukasa maneja wakabi nnyo saa musajja mulungi nnyo naye ali reserved as a rastaman tosobola mupakusa ate nga showbiz yeetaaga mu branding kyobalaba bebe kulu bafuze emyaka kamiliyoni yategeera showbiz kamiliyoni liri puzzle
tombuuza naawe bamukene gasiya liri puzzle njogera kubasanga atombulira liri puzzle ogudde eddalu. Yes, for sure King Sir ayina good music. Yes, he just needs to rebrand himself into that modern character. Naye kati ye mulasita nnyo, oli lasita. Nze ngende nakawuka ne tuyina nnyimba ate saanjagala kuba nina ebitontome bingi nnyo mu muto muno. Nze nina ebitontome bingi, manyi ebitontome, manyi oludi. Ndi linguistic, kwata mangu, manyi n'oludica. What about Musabba? Omwana oyo tuli musonyiwa mpenkoni nkuteerere oginkoro sorokoro. Oba yayimba biki ne Washington yamanyi. Sama Soja muyimbi mulungi nnyo. Sama Soja ensi yamulinda dda kuba ayimba bulungi nnyo. Naye Sama Soja ayinza okugenda mu basaawo mu balasita alisuliza Avudi nnyo. Muyimbi olina okuba aggressive. This is why I like gravity. Music olina oba aggressive. Omuntu yenna akulimba bisimanyi twegatta nani music. It's an aggressive business. Kyova olaba nti Kabaka ali London ng'abayimbi ab'amaanyi nga Chosen Brad tali London ku show because Kabaka wa kibuli wa energy. Yes, olina oteekawo energy. Era Spice Day yenna yakola bubi nnyo okuyita Simba ku gundi ye ku EP ye namugamba Spice ne Roger mwakola bubi. Wano obadde ogenda olagira Bayiramosi nti kati yewoku sapata omuyisi. Tokkiriza kwegatta. Lemo labye yegatta nani. Fiki Fameka labye yegatta nani kati alubamu ya Fiki Fameka mu Africa yi trending. King Kong kubanga Mr. Easy ayina amaaso ku Fiki Fameka ate Mr. Easy ayina sente. Mr. Easy agenda signing abazanyi simenye ebya Exbet simanyi Green what amaaso gagatadde ku Fiki Fameka kuba future Fameka nga babi we yamuyita kantu kakabinnyako.